Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga kunsa abantu ba Buganda na Uganda yawamu bongera okwettanira enteekateeka za Ssaabasajja Kabaka ez'okusitula embeera z'abantu ng'okusinga ennyo beenyigira mu kulima n'okulunda. Babadde ayogerako eri Obuganda mu bubaka bwe obukomekkereza omwaka 2021 ng'asinziira mu maka ge Lwezo Oweekitiibwa Mayiga yeebazizza bannansi abajjumbidde okukuuma ettaka nga balimirako n'okulunda n'agamba nti kijja kwongera okutangaaza emikisa gya Uganda ne Buganda egy'enkulaakulana. Njagala nnyo okwebaza obuwagizi bwonna bwe muwadde eri emirimu gy'Obwakabaka. Mbeebaza okuwuliriza obubaka Ssaabasajja Kabaka bw'azaatuwa okuviira ddala lwe yatuggulirawo olukiiko mu ntandikwa y'omwaka guno okutuukira ddala ku bubaka bw'atuwadde obwa Ssekukkulu. Ffe bwe tulondoola ensonga obubaka Kabaka bw'atuwa abantu babutwala nga bukulu era babugenderako. Tubeebaza. Twebaza Obuganda okujjumbira enteekateeka za gavumenti ya Kabaka. Enteekateeka nnyingi ze tubabuulidde, kizibu okugamba nti waliwo enteekateeka gye twayanjula n'etajjumbirwa. Wonna gye tugenda twanirizibwa bulungi ate mu ssanyu. Emmengo abakiika tebaggwaayo era mwongere bwe mutyo kubanga Mmengo bwe butaka bwaffe ffenna y'embuga ya kitaffe Ssaabasajja Kabaka awatali kusosola mu ndoza za byabufuzi enjawukana z'eddiini wadde amawanga. Mukuuma Ndamula asaasidde nnyo bonna abakoseddwa mu ngeri ez'enjawulo omuyaga gw'ebyobufuzi omuli abasibiddwa mu makomera abattiddwa n'abazze bawambibwa abantu abatategeerekeka kwe kusaba gavumenti esseewo obwenkanya eri abantu abo eddembe lyabwe n'okusaba kwabwe kuwulirwe. Era omwaka 2021 gubaddemu ebisoomoozo ebiwerako. Twafuna obusambattuko bw'okulonda, musaayi gwayiika, amakomera gaggulu abantu ne basibwa, mwalimu n'ebisoomooza bingi dduka nga mwomutwalidde. Mubaddemu endwadde naddala obulwadde obwa lumimamawuggwe butukosezza nnyo butusoomoozezza nnyo. Mubaddemu okusoberwa okwaleetebwa obwavu kubanga omuggalo gwaleeta obwavu ne wabawo ebbula ly'emirimu ne wabaawo obusambattuko mu maka ng'abantu bonna bali mu maka gaabwe balwana abaana obutasoma. Ebyo byonna tubirabye 21. Kyokka ekyo wadde kibadde bwe kityo twebaza mwenna era tubatendereza abeekuumye n'essuubi wakati bizibu ebingi bye tuyiseemu. Bangi bakumye abantu baabwe mu maka gaabwe naddala okukuuma abaana ne batabambaala. Wawaddewo obulimu obw'enjawulo abaana bwe bakoze mu maka mangi kikulu nnyo naddala mu bazadde ababakuumye mu mbeera eyo ne batabambaala. Bangi balimye ennyo emmwanyi, ebitooke bisimbiddwa n'ebirime ebirala bingi. Katikkiro era ajjukizza gavumenti okussaawo enteekateeka ezzaamu abantu essuubi n'okubasobozesa okuddamu okukola kiwewule ku katuubagiro k'ebyenfuna Uganda mwetubidde ensangi zino olw'omuggalo ogukyaliwo. Mu ngeri y'enjawulo Katikkiro akusabye nti omwaka omujja 2022 gubeere gw'abantu bonna kukola nnyo nga tebayiganyizibwa mu ngeri zonna, gubeere gwa kulwanyisa mukenenya n'ekirwadde kya COVID-19 era n'asaba bannansi okufuba okulya obulungi. Tugoberere ebitugambibwa abasawo okwambala obukookolo, okunaaba mu ngalo ne sabbuuni oba n'akalagala kano akatta obuwuka, okwewa amabanga, okwewala emikolo egisobola okwewalibwa. Embaga zituwoomera naye kirungi tuzikendeeze okuziika kulungi naye twegendereze okukwatibwa lumimamawuggwe. Tulye bulungi abayina naddala enva endiirwa, doodo, nakati, nsugga, ebibala, emiyembe, ffene tubirye tukole n'edduyiro. Ensonga endala twewale mukenenya ffenna tukimanyi bwakwata ate mwangu okwewalibwa. Ssaabasajja Kabaka ye munyenye mu kulwanyisa obulwadde buno ku ssemazinga wa Africa. Twagala 2030 wanaatuukira nga mukenenya lufumo. Abalina obulwadde mugendere ku nnambika y'abasawo obulwadde bwa mukenenya bwe ŋŋamba ate temuggwamu ssuubi naye n'okwekebera nakyo kirungi naye kisinga byonna kwe kubwetangira. Poliisi mu disitulikiti y'Ekyotera erabudde Banayuganda nti bageza ne basala ensalo okugenda kumulira ne Tanzania okwetaba mu bikujjuko ebiteekeddwa eby'omwaka omujja ng'abamu bwe bakoze mu bikujjuko ebya Ssekukkulu. Ku lwa Ssekkulu Bannayuganda baategese ebivvulu by'abayimbi ku nsalo emutukula byabaddemu abayimbi ba Uganda abaasobe mu 20 era Bannayuganda bwe balabye batyo baasaze ensalo ne bagenda e Tanzania okunyumirwa abayimbi. Ne ku mulundi guno kigambibwa nti ebivvulu by'omwaka omujja biteekeddwa. Emyaka 2 egiyise gavumenti yaweera ebivvulu by'abayimbi olw'okwetangira ekirwadde lumimamawuggwe kyokka newankubadde Uganda ekyanyweredde ku kiragiro ekyo amawanga agamu ag'omuliraano gaddiriza dda ku biragiro ebyo era endongo esula esindogoma.
Omuduumizi wa poliisi ekyotera Hassan Hiwumbire agambye nti nga bakolagana nabo buyinza ku ludda lwa Tanzania baakukola ekisoboka okulaba nti abantu tebamala gasala nsalo mu bumenyi bw'amateeka era abanaakikola bagenda kukwatibwa. Agambye nti omuntu nga tannasala nsalo ateekeddwa okusooka okukeberebwa ekirwadde ki COVID-19. For us as security, we don't give guidelines to such people. But for us, what we do, we are enforcement to immigration. And those people, if they pass through the gazetted border, what they have to do is to recommended to be done. One, they have to come with the COVID test when they are going, which is 72 hours. Within the 72 hours, when they are exiting the country. And even when they have exited the country, they should be able to test where they are in their country. And they should come with those results, which should have been for 48 hours. Kenneth Yaruhanga akulira ekitongole ekivunaanyizibwa ku nsala emutukula agambye nti ku njuyi zombi waliwo ebifo ebyateekebwawo bwe bakeberera COVID-19. Wabula Abbe Musinguzo wa Abitex Promotions abategese ebivulu agambye nti ebiragiro ebikakali biri ku ludda lwa Uganda lwokka so si Tanzania nti era ye ogugwe gwa kuteeka bivulu ab'obuyinza be bavunaanyizibwa ku kwasa ebiragiro. Tanzania tebiriyo. Tanzania kyanga likule ebiye byonna tebiriyo. Abantu batetomajino mukaaga ne bakuba endongo ne bavaayo tebakeete na pata bakeete ekisense nga balamu na mutawaana. Poliisi mu disitulikiti y'Ekiryandongo ekutte omusajja atemera mu gy'obukulu 4 nga ateeberezebwa okutta mukyala we. Omusajja ono ategerekese lya Joseph Lutaya mutuuze we Panyadooli ekisangibwa mu muluka mu ggombolola y'e Mutunda mu disitulikiti y'Ekiryandongo. Kigambibwa nti Lutaya yafunye obutakkanya ne mukyala we Mary Habuya atemera mu gy'obukulu 36 essaawa zabadde ekireeyo nnya ez'ekiro nga kigambibwa nti oluyombo lwavudde ku Lutaya okudda eka Matumbi Budde mukyala we kwe kutandika omubuuza akanana kataano gy'abadde ekyanyezezza Lutaya kwe kuggyayo ekiso. Kigambibwa nti Lutaya bw'atyo yaggyeyo ekiso n'afumita mukyala we Habuya mu bulago era bw'ayise embale n'akutuka. Julius Akiza omwogezi wa poliisi mu bitundu ebyennyanja Albert akasizza omutawaana ogwagudde n'agamba nti abatuuze b'ekitundu oluvannyuma beekozemu omulimu ne batemya ku poliisi nayo n'eyita mu bwangu omusajja oyo n'akwatibwa bw'atyo n'atwalibwa ku poliisi eya Kiryandongo Central Police Station nga n'essaawa zino gyakyakuumirwa. Gw'omulambo gw'omukyalo oyo Mary Habuya gutwaliddwa mu ddwaliro eddene ery'Ekiryandongo abasawo bagwekebejje. Manya obubono obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Kimenya amateeka omugwira okufuna ekyapa ku ttaka lya Mayiro nga munnamateeka Majerani Kazibwe bw'annyonnyola. Singa kisangibwa nti omuntu oyo atali munnayuganda yakoze olukujjukujju n'afuna ettaka erya Mayiro mu mannya ge asobola okusibibwa n'atanzibwa sente zitaka wansi wa bukadde 2 oba okubeera mu nkomyo n'amalamu emyaka egitaka wansi w'3 oba byombi. Omulabirizi w'ennamirembe ekitaffe mu Katonda Wilberforce Kyoluwalira alabudde abakulembeze b'ekkanisa mu bulabirizi bw'ennamirembe okwegendereza ennyo ababbi b'ettaka abeeyongedde. Mubaka bw'omulabirizi obw'okwaniza omwaka omujja 2022 agambye nti obulabirizi buno si bweteefuteefu kuddamu kusoomozebwa ku kibbattaka ng'okwo okubaddewo mu mwaka oguwedde ogunaatera okuggwako 2021. Nsaasidde mwenna abagezezzaako okulwanirira ettaka ate ebintu ne bibeefuulira okukkakana nga mmwe be bamese enziro nti muleese emivuyo egiviiriddeko ekkanisa okukaaba amaziga agajjulujulu. Kyokka nakuwala nnyo olw'abo abeenyigidde mu bugenderevu mu mivuyo gy'ettaka nga n'abamu batuuse okusasuza abantu ensimbi ng'okusaba kwabwe nga kukyagenda mu maaso bo bateekewo kye bateekawo ng'enkiiko eza waggulu tezinnaba na kusalawo ne bafuna ensimbi mu bigambo ebifaanana bwe bityo obulabirizi ne buswala obulabirizi ne butatanibwa. Omulabirizi ajjukiza abakulembeze mu kkanisa okuwandiisa ettaka n'ebyobugagga by'ekkanisa byonna okumalawo emireereetu egyo okumalawo emiroboli egy'engeri eyo. Mu muwendo ogulina okuweebwayo mulimu bino okwerula empenda z'ettaka
okulondoola ebiwandiiko ebikwata ku ttaka eryo, okugobagana n'ababbi abaagala okwesenza n'okutwala ettaka ku kifuba, okukolera awamu emirimu ku ttaka eryo, gamba okulimako emmere. Ekkanisa teyandibadde ng'eriisa ensi eno emmere ku ttaka eddene lye twalina, naye tulemererwawa okukola emirimu egyo. Waliwo n'okusimba emiti, waliwo okusimba emmwanyi. Tusobola okuzimbako ebizimbe nga tulina obusobozi obwo. Ate era tusobola okukkiriza abalala okujja okukolera ku ttaka eryo ebirikulaakulanya kasita babanga bakkanisa eri mu luse lwa Anglican Church, ate era nga bali mu bulabirizi buno obw'ennamirembe. Omulabirizi era agambye nti mweraliikirivu nti waliwo abantu abeefuula abaagaliza ekkanisa era ne basembezebwa nti kyokka gye bigwera nga bagifuukidde ekizibu. Wabaddewo akasattiro mu kkomera lya gavumenti ery'e Maluku ekiri mu disitulikiti y'e Mbale omusibe bw'afiiridde mu kkomera. Omusibe ono ategerekese nga Abdu Omodo wa myaka 39 egy'obukulu, omulambo gwe gusangiddwa enkyalero nga gugaŋŋalamye awo mu kaduukulu. Omwogezi wa poliisi mu bitundu bya Elgon Roger State kagambye nti Omodo yatandise okusesema mu kkomera, wabula oluvannyuma ne bakizuula nti afudde. Oluvannyuma ne bakizuula nti embeera ye etabuse, kwe kumuddusa mu ddwaliro ery'ekkomera eyo nno gy'afiiridde. Agambye nti abasirikale b'ekkomera batwaliddwa ku poliisi e Mbale okukola statementa nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Gw'omulambo gutwaliddwa mu ggwanika ly'eddwaliro ly'e Mbale eddene gwongera okwekebejjebwa. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Basafama gakutuusibwako pikipiki TVS 125 eyajja okugobako obwavu. Kati nno gyeyune okuva mu Yuvraj ebbanda. Ekibiina ekiddukanya omupiira mu Uganda ekya FUFA kironze Shoni Mubiru obuvunaanyizibwa bw'okuddukanya liigi z'abinywera 3 nga Professional League Manager omuggya. Liigi zino kwe kuli ya Uganda Premier League, FUFA Big League ne FUFA Women Super League. Shon Birunga yakulirako ebyenzirukanya emirimu mu club ya Sports Club Villa. Obuvunaanyizibwa buno obujja agenda kubutandika ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwo gujja, era ajja kuba alondoolwa FUFA Competitions Director Hajat Aisha Nalule. Omwogezi wa FUFA Ahmed Hussein agambye nti ekifo ekyo kiri mu buweereza bwa FUFA era nti abantu bangi babadde bataddeyo okusaba kwabwe nga bayayaanira omulimu ogwo, kyokka Shon Mbiru abakizeeko bonna. Banaffe ag'essaawa zino kangamalirize mu bufunze. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga akunze abantu ba Buganda ne Uganda eyawamu bongere okwettanira enteekateeka za Ssaabasajja Kabaka ez'okusitula embeera z'abantu nga beenyigira mu kulima n'okulunda. Poliisi mu disitulikiti y'Ekyotere Elabudde Banayuganda nti bageza ne basala ensalo okugenda kumulira ne Tanzania okwetaba mu bikujjuko ebiteekeddwa eby'okwaniriza omwaka omujja ng'abamu bwe bakoze ku bikujjuko bya Ssekukkulu. Poliisi mu disitulikiti y'Ekiryando ng'ekutte omusajja w'emyaka 40 ng'ono kigambye bwe yasse mukyala we gwe yafumise ekiso mu bulago nga kyavudde ku luyombo olw'amaanyi olwasibuseewo. Waddewo akasattiro mu kkomera lya gavumenti ery'e Maluku ekiri mu disitulikiti y'e Mbale omusibe bw'afiiridde mu kkomera. Ge mawulire ag'essaawa zino mwebale nnyo okuwuliriza.